program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusika tukole ogwaffe buli mwaka olwogogwe mugana ng'atuwuliriza kiriza obagaana wajja kubayo mu babiri abalijjukira naga ati no batugamba nti ne tulya butwa batugamba tutambule bwe tuti batugamba tetukkiriza bimeremere bwe biti nti batugamba obutakola bitugera kuba mbayi tuswaza nti batugamba okuba ntulabirira emirembe egirijjawo abaana n'abazzukulu tukole ogwaffe nkwaniriza munywanyi taata maama kasobera ng'ozuukusa ebyaddala ng'oli mulamu webaze mukama webaze mukama nti akulesa oli mulamu akulesa kigendererwa tumanya kibeerawo abamu tufa nga twebase ozuuku okudde engulubo oti papa nga bwakedde dda osimukana busimu zikudu katuma kyabaddewo kiro naye muganda wange waliwo mukuba nti akukuuma kati akuuma oyo yateekawo buli kimu nange kye tweyagaliramu yatonda ensi eno n'agitukwasa nagamba nno yiiyo naye mu kugituwa obuyinza n'abwesigaliza nassawo n'amateeka ge tutambulirako agakuuma ensi eno kwe tuli n'ekyewunyisa ekitiibwa neteno tubimuddiza naye bannaffe ate abaagala okuba nti nabo bafune ku kitiibwa ekyo n'ettenda eryo n'okuba nti naye bo betusukkulumya ate bere nga bava ku mukama katonda naga nti neyo ensi bwetyo bwetambula bwetyo bwegenda era bwetyo bweri era ekyagenda mu maaso bwetyo tukyalaba bajja bakatonda nga bangi nnyo nnyo nnyini ddala mu nsi muno mwetuwangaalira omunywanyi ali ku Impact FM radio lwasa mayinja tuli ffenna webali kubanga ozuukuse ng'okimanyi weekend eyingiddewo akaseera kakulya ku munnange ku nnyama akanyama akayingiddewo kakati ogenda kulya kanyama abantu obagulya kanyama kubanga munnange ennaku ozimanyi weekend akanyama kalyawo ku weekend which is okay planning eba nnungi nnyo nnyini ddala ng'ogenda kugula enkoko n'enkoko gyogenda okugula mugana nga atuliriza egenda kuba nkoko nansi webale nnyo mukama katonda akikubalire gwe taata maama agenda aguze enkoko ennansi oba agenda okugula enkoko ennansi nkimanyi nti nno twogera ebintu wano si kubasanyusa era tujje tibijja basanyusa sajja ngamba nangamba naye lwaki otulangira ne muga si kubalangira twogera mazima okera ku makya gwe taata n'ogera mu katale wali mu katimba n'olubuto lweri n'okwata mbiramira bwoti n'osonga noga leeta akwatemu kati ne bakuweza akakoko nga kakaaba ebyaddala kakaaba kiyo kitegeeza kukabira kato nene okakwata noga nti bampe kano ntikameka kagumu bbiri n'osasula nitwamba n'ogenda n'olya kumba otuta obulwadde ebyo tujja kukoma kubyogera kubanga mukyabulira ddala kakati nadde njogeraawo nadde njogerako ne mwami asaba kyasa asaba tata bumyu manyi naga ennyama y'obumyu eno abantu tebagala kugirya naye balwala sukaali biki ne bagenda mu malwaliro ate badoctors barecommendinga nti nno mugende mulye white meat ng'ennyama gyesookuba ndi batunula bettanira yennyama yakamyu ekiro bagiseera oba tasobola keewulira muganda wange ojja kikakasa nneyo liri ddagala lyennyini ennyama yakamyu ddagala kakati kirungi nnyo waliwo ababulunda waliwo nagenda okulagirira naye jja nagamba njagala kamyu biki waliwo ababulundi yadde ababulunda ne mubulyako mwebale nnyo bamma mulya bulamu ebyaddala bagamba ennyama eyo nnungi nnyo mubiri gyaffe kubanga terwamu ate ekola ekyamakulu mayitirivu nnyo than red meat evunda n'okuvunda mu mibiri gyaffe can you imagine ennyama eriko okuvunda mu mibiri gyaffe kiseeza wevunda oba ogenda kukola ki onooba tovunze gwe olowooza so nani yogera mwami asaba twali twogera ku nkoko enkoko zino zebatunda zemugula ku makubo zemugula kuki nanga nti nno kituufu kyeki twogera kuwano bulijjo abantu bagenda mu maaso ne batufuna obukoko buno obutini obwo obukoko obukiyokiyo bwolaba kawiiki emu n'ekitundu naye akagezegeze ne bakakwata nga ojja ku ddagala bakakuba nga jjukire akakoko ako nga kakabiikibwa kakalwawe kati bappa jjukira bwaluza nga kakalwawe kati bappa batandikira okukakubirawo eddagala so ne kabira ku ddagala obudde bwonna kali ku ddagala embeera yonna kali ku ddagala kakati bwe kakulamuko okutuuka nega nti nno bwa wiiki mmeka batya okwogera abo sima mwezi nti enkoko zino tuwa zitunda bakirya ng'ekiyumba badde mbatekemu endala kakati kyebakola okimanyi bano abazitunda abo abazookya abakola ki abazifumba nga bakwata enkoko bakubamu eddagala bakubamu nga ligezze enkoko ekisambi kigejja kiti
kati gogenda kusigira ogamba peche kinene kumbe oli abutwa bwennyini yaddagala kugamba olidde obutwa mirundi nga 8 oba 10 ovudde kuli bakuba enkoko ate kati wone munu bakubye mu nnyama neso okuba nti egejja kati gwe n'ojja ne weewa n'ogamba ndidde n'okkuta bw'omala okukuta ekiddamu kiba kimugana ngaoyiza kulwala bulwazi n'ebirwadde nebirala kati babikolya ddala then naŋŋamba nti ate ekya kyembadde sibagambanga waliwo bannaffe wano obasala enkoko leero for example bakasitoma ne batajja enkoko eyo nga talina fridge talina ki enkoko eyo n'ediba enkoko eyo etera okwonooneka kubajjukira teba nakyo enkoko eyonooneka eyo kyebakola obutala kwonooneka bakwamu eddagala era twabagawo ku ddagala eryo baliyita batya ye eddagala libakuba emirambo oba mulijjukira eddagala eryo erigoba enswera ku nnyama waliwo baleetanga okusiva South Africa mu biseera ebyo watumisigira mu biseera bya covid awo abantu ne balya eddagala ne balwala nga temanyi kibalwaza bagenda okukebera woowo abantu nga bafa dda kansa nga linga kansa akati abantu bakuba eddagala eryo mu nkoko mu nnyama eba efisseewo kati gwe musajja tumukazi olinookera ku makya n'oli ekifi ky'enkoko kumbe kyasusewo ennaku nga 3 nnyale kigenda n'olya ekisooka tebina testi bakola nkole naga no flavors bazikola flavors manyi obuwoomi obwo buwoowo babukola mu laboratory ne bakakola nkali tekali organic ne bakakola nga kefaananyiza organic ne bakakuba muganda wange ku kyokulya n'ogamba nina okukirya kino akawo kaloma kali ne kakuyingira oganda n'okubangandya kumbe oli mu kulya butwa wamba tukwaniriza gwe taata mama kasoya ngo ekimanyi nti kirizo bagano ino okuba nti ogula ku nkoko munange Nansi wamawe bali nnyo balidda mukama Katonda kikubalire tugenda komawo ku mmere mbebaza nnyo gwe taata mama kasoya ngo ekimanyi tine beddala nawe omwana asoma abaana mamaze okusoma bamu kyasoma neru ya babu olya buli kaseera okimanyi tine omubiri gukolebwa mazzi ebitundu ebisinga ebyomubiri kumpi ebitundu nga 7.5 ku 10 ebyomubiri gwaffe mazzi kati omubiri gwetaaga amazzi ge weetaaga galina okuba nti munange mayonjo amazzi ge weetaaga olina weetaaga mineral water nabagamba ekintu kya mineral water si ono ge baita chemical water ge mazzi ge baddira ne bakwata ne bajja wansi oba ne basima mu taapu oba mu mugga oba mu nnyanja ne bagateeka ne bongeramu chemicals kati ago amazzi ge tuta chemical water ge bongeramu chemicals ezo ne bateekako ne batibwanka ekiwandiiko wali nti mineral water n'owayangwa n'ogula mineral water ge mazzi mineral ze twogerako zino za butonde Katonda gakola agatambula spring water borehole water amazzi ago nga sigali contaminated ge tutya mineral water waliwo company so kuwange gasima ne gaparkinga mu mbeera bwetyo teriyo nabe kati amazzi muganywa galayisi nnyo n'oteebuuza nti n'eccupa gyabwatamu ya bbeeyi okusinga amazzi g'oli mu kunywa n'ogamba nti nno ddala bateekamu sente mmekanzi agagula 5 oba 10 ino olina okuba nti weebuuza ebintu naga nti olina okuba ngo n'obwongo bwa mirundi ng'ebiri ne weebuuza kyengenda kino okunywa kulayisi ddala kintwala wanga nze naga nti ebintu ebimu temujja kuba nti gavumenti ejja kubikola kkiriza oba gaana lwaki emikono gy'emisibe ebirala bino eno bireka bitambule bwe bityo nakubulyeko wano ku bannaffe batunda waliwo batunda bagenda mu bakery oba bakery ne bagula ne babawa faaji emigaati keeki we bityo emigaati egyo nga already gyonoonese nga gimenyese for example gimenyese mu process wali bw'oba gulidde omubudde obwo guyinza oba guli mulamu ng'ojja gulya naye bannaffe abagigula emigaati egyo nga gyaggwako nga gimenyesemese ne biskwiti neki mbalaba ali ne bagenda ne bapimira abantu ne bakuyolera akabakuli ka biskwiti ng'amenyesemeyise naye nga tomanyi iwaddi tekuli expiry date n'olya buli nawe taata maama n'obigula ng'oyitawo ogenda ewako nyuse n'ogula n'otwala sitta katale naye ebyaddala biskwiti okimanyi nti obutuwa bw'otutte bw'ogenda okuba nti olya bw'aba yayitako kitegeeza nti gwenyini ogenze wesse ne famire yenyini ogisse ensinga bwetambula muganda nga tuliriza waliwo nagamba nti nno bw'osoma waliwo abasajja benagamba nti nno bo ekigendera kyabwe kyakutwala buyinza babujje Katonda beyita bakatonda bennyini ezimu kwa lipoota ensinga okubanga enyumira nnyo eri wali bikazanyitulako nti bagita a report from the Iron Mountain ya 1967 1967 nakubira essimu aza ndi kumpewo nakubira essimu kakati alipoota eyo
yafuluma mu kufuluma kwayo ng'erimu nti nno abantu bagenda bazontowaza bagenda kuzontowaza abantu bonna abali ku nsi mwe tuwangaalira bakuzontowaza batya nti omusajja agenda kudduka ng'emisinde nga nakyali mu magezi n'akamu odduka emisinde ovudde ku mulimu paka waka kutuula ku TV kujja okazannyo wala akakwata kebagenda okukola nga akakwata nnyo kayingira mu bwongo kutonda kulaba bulabi bwoti naga nti no muga kutuuka ekiseera nga n'emmere gye mulya temukyagimanyi nga bakuzondowasa obwongo nga kiraga kikimujokajokajokoga enjala ekuluma ekijja kijje kulya buli muganda wange binene bintu bino bipulaninge amwebale nnyo gwe amanyi nti amazzi olina okuba nti ogafumba ag'okunywa n'ofumba amazzi ago alisita oba okendeza ku butwa naga nti nekyo kimina okwesa okendeza ku butwa mulye ku greens bannange greens za ku makulu nnyo ate nnungi zikendeza obutwa naddala greens ezikaawa abazerimira muli bakabi nnyo nga temukozesa ate eddagala ligamaso kwa ndifuuyira alipoota negibagamba wano ne mu Uganda mweri nti ebisinza okutta abantu kansa asinza okutta abantu ava mu ddagala nerifuuyira abantu muliriira mu byokulya jjukira greens tuzivuma nakujja bulungi n'olya eddagala linnyini muganda wange ekiddako n'ebitundu byo ebyomunda mubiri nga tekyasobola kuba nibulwanyisa obutwa obwo ekiddako munaye kufa bakuwa eddagala terikyakolera kubanga wagwe wennyini walya omubiri gwe gwafuuka antibiotics kali bakuwa eddagala nga terikola kuba omubiri gwamanyira eddagala lino ekivaamu cells kufa ng'ofuna kansa waba mwebale nnyo mmwe abalya greens ezo mwebale nnyo abalya ku butula katunkuma waffe nabagamba katunkuma waffe baamufera nagga nti noonya obutula buli obwaffe obukaawa gwe baita katunkuma si bino ebinene bateeka ku mmere byemulya bulijjo byebatunda mu katale nga binene biti nedda si katunkuma era tajja kuyamba noonya oli akaawa lya ku oyo musimbe katunkuma oluusi emesana yekka aye tamala gafa musimbe lyako okendeza obutwa munange embiri gyaffe mukole ku dduyiro exercise enkulu nnyo bazitugamba zikoleko munaffe atuliza obeere nga ojjamu alisita ebintu ebityo baga nti oba ofumba ku mmere twaga nti noosobola tekamuko kisula ofumba ebijjanjo tekamu kisula kendeza ku buto muganda nga obuli mu byokulya byetugenda okuba ntulya ensi beringa esookuba nga etuwoomera mwebale nnyo kansa yeyongedde tulina wano omunywanyi waffe nasanga wandutwa naye badde ne muwala waabwe bambi yafudde kansa kibi nnyo wiiki ezibadde onzabadde mupulya nga oluusi mbeera wano yafudde kansa bamulongoosa abadde mu kansa nsito yemulago yamaze n'agenda so kansa eyongedde mu nsi mwe tuwangaalira mwonna basobola enjao natembaniriza eno program ayiddwa nga ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo basebo ne bannyabo omulangira Kalema gegange. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay. Oli yagamba ekigambo kyali kimu kyokka omusajja amayiddwa nga Henry Kissinger yagamba y'omukwaba balina kiweta blueprint eyokontrolinga ensi kwe tutambulira eyokola kyetuyita munange okukontrolinga abantu. Yagamba he who controls food controls the population. He who controls food controls the population. Oye nena nanyini mmere alina obuyinza ku mmere era abeera n'obuyinza ku bantu. Statement eyo nene nnyo Kissinger n'omusajja eyagyogera y'omu ku abasajja batwala ku kye bayita group emayiddwa nga eya Bilderberg. Nagamba nti nno abafuzi abakuba ndi baddira Katonda mu bigere oba bamugjawo bamukube out bamukube knockout abeere nga ava mu kintu kino ba elites abo abakola omugendo batamya mugendo gwa Illuminati abagala new world order baga nti ensi erina okuba nti ekyuka. Ensi mu kukyuka erina okuba nga bagikontrolinga batya ng'evudde mu mikono gya Katonda nedda mu mikono gyabwe. Bakizuula nti nno ensi tesobola kuba nga ekontrolingibwa ng'omuntu yeeyagala ng'omuntu alina akantu k'alina tekisobokera ddala ekyo. Kitya ekisooka nagamba nti nno baga nti omuntu yenna bw'obanga olina ekyokulya ng'olina for example emmere ng'olima emmere ewaka ogenda mu nnimiro n'olima emmereyo Katonda n'atonyesa enkuba neekuza emmere omulimu gwe ogikoola then musana ne gwaka neeyengera
noga n'ogikungula nonako okuba nti olya n'omwebaza omwadde ekimu eky'ekkumi n'oweebwa ekiweebwayo buli kimu ekigenda mu maaso sizoni neegwako endala nejja n'otereka ensigo eyo n'ogenda mu maaso n'osimba era ensigo kitegeeza nno Katonda oba omwadde ekitiibwa kye Katonda oba omwebaza olw'okuba nti akulesseewo ate ne ecosystem etambula bwetyo mpola mpola ne muzaala we muzaala abaana ne balya ku mmere gy'osimbye sizoni neevako n'osimba emmere endala n'ojjako ensigo ku sizoni eyo n'osimba ku nsigo gy'oggyeko abasajja ne bagamba nti nno nedda tetujja kukikola ekyo tetukyetaaga kitegeeza nti nno ffe twogera eno omuntu ajaga nti gwe sikwetaaga neetaaga Katonda kubanga ampa enkuba ampadde ettaka ampadde buli kye neetaaga kati kangende mu maaso nga nnima bulimi abasajja ne bagamba twetaaga attention yammwe please mutunuleko ene waffe mu buntu abantu ne bagaana naga nti muganya okutunulayo nti kale tuganya okutunulayo naga nti wali tabbu nemanyika okuba nti bayiiya okuyiiya kuli kutya naga nti emmere yebeewanya emmere yebeewanya katugende mu laboratory zaffe tubayiiyize basooka kuyiiya ki muganda wange atuuliriza bananga kuyiiya buuka obuuka bwe twogerako obuuka obulya emmere ne babuyiiya bulungi nnyo omala obuyiiya ne babuta ne bujja ne bulya emisiri gy'abantu nagamba engeri 3 abasajja bakontrolinga ensi eno processes zaabwe ziri 3 nenge ekisooka kiri nti nno oba onokontrolinga omuntu yenna oba ekintu kyonna you create a problem tondawo ekizibu bumala kutondawo ekizibu fund research ononyeze ku kizibu ekyo teekamu ssente ononyeze ku kizibu ekyo bwomala okikola then let a solution jangu oleta solution ogeti no you know what research mu mazo mukola kati kikino ekyokukola tusazeewo okusiza ku research gwe tukoze findings zaffe zino tulina kukola kino kiriza obagala munafu atuuliriza gwe wenna oba ojja kukakana bakolisa ki waabwe ate bakugireyo kyojja okuba nga okola ki nga weetaaga okusinzira ku bo ekisooka bainstiringa fear mu bantu okutya mu bantu tulina kukyogera ku kino ne bagamba nti noke kwebisatu byegambye nti tonawo ekizibu funding a research ate zula funa solution yakyo then obaleta solution nemukuba engalo nemugaa ti mwebale tuyamba kati mubalabanga bazira byonna babikola lyetteeka erisookera ddala ng'ogenda kontrolinga omuntu tondawo ekizibu okitonda otya katandikirawo munafu atuliza nage ntino tugenda si ya olukolosofa yo gitegeere no program odinamaliyako tugitegedde bulungi nnyo kanzije program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike anzikiza gundi anzikiza story ya gundi ya kooti ensukulu mu New York bwe yagambye nti abakozi bonna abali bagobeddwa ku mirimu olw'okugaana okugemebwa COVID-19 babazze ku mirimu ate babalirire ate babalirire abakozi bonna abali bagobwa ku mirimu bali bayimirizibwa nadda bano bagundi ba firefighters ba doctors abamu abasawo bennyini abamu bali baagaana muganda wange okubagema balinga balinga 1,700 bateekawo kye bayita buli kibuga manyi kigenda kikola amateeka gaakyo bateekawo vaccine mandate eyo wansi yali meya bamuyitanga meya bill de blasio obalakkiriza kugema va ku mulimu weegobedde waka abantu 1,700 ne babeera nga bali awo bagobeddwa kati kooti yagambye kino oluvannyuma okulaba nti nno experimental bali batuufu obutakkiriza kubagezesaako ddagala nolwensonga mubagoba mu bukyamu mubazze ku mirimu ate mubalirire essere zonna kiri New York wani akulwanirira tugenze maaso munafu atuliza program ekiremega wamawulire bwe bityo ebiri mugaranga tukyeyongerayo gambye nti nno already abasajja bayita mu biti ebisatu bye bayitamu nti nno ekisookera ddala bakola batya control etandikya etya bwe bakutondawo ekizibu ekyokulabirako
gavumenti no oba mulina emmere yamwe mulima batonda ekizibu naga balesi bakoze obuwuka mu laboratory ne mulwana nti obuwuka buzze ne bagenda ne badda ne bagamba nti ne bajja ne bagamba katubunoonyerezeeko mu kunoonyeza si be bajja bennyini nedda bakwata ssente ne bateeka mu gavumenti zammwe ne bakola research gavumenti nekola research neva ne bagamba nti ekibali kibaluma obadde obaluma obuwuka obulubaluma buwuka bwe buti ne mweraliikirira ne bagamba bwabulabe nnyo nagaa ne temweraliikirira tufunye eddagala ligenda okukola tugenda ddiiranga ebbi mwezi gumu ne bavayo bennyini ne bagamba nti eddagala lino litugenda okuba ntukola ne baleeta eddagala erigenda okujja obuwuka bwe baakola bwennyini okitegedde akati system nebeera bwetyo then ne bagamba bennyini ndendagala eryo olina kuba ligula ku bo nobeera ng'ofuusa omuddu wa system kati omuddu wa system yabeera atya oyo buli kaseera ng'oddukira gye bali tolina kyokola tobeebuuzizzaako tojja sobola kutunda nadde okugula ekintu nga tebakkukiriza okitegedde kakati ekiddako ng'otandika okuba nti obakkiririzaamu gwe kennyini nga kyogenda okukola buli kimu osobola kubeebuuzaako okukola kibeeta control yo nga bo bagirina bo bennyini kakati ekisa ekyokubiri kyemulina okuba nemumanya nti bo abasajja no kye bakola ne bagamba tugenda kukola tutya nti okumalayo kubanga ebintu byali bingi nnyo control nyingi nnyo control ne bagamba tubalina department ez'enjawulo leero saagenda mu department endala zonna njala tugende mu department y'emmere oyo nena controlling kibayita emmere acontrolling population kubanga okimanyi nti nezimu ku agenda eza new world order yali yakusanya okukendeeza abantu population control that is 311 kituufu nnyo ne world economic forum bakidiscussinga tukoze tokendeeza ku bantu biri gwe tusenye mu 2028 yava n'agamba nti nno yeba mu mwaka kasooka nti ayagala nnyo abakendeeze ku bantu naga onookola otya ssebo nja kuyita mu vaccines yekyogera eddoboozi nali bakubira nalina edoboozi ndiyina wano ne ku video mulina nga yogera bulungi nnyo so its kyafuka kiri mugundi si musawo omuntu atali musawo naye yasobola okuteeka sente mu byobulamu but nkuzze wali tuli ku mmere njala kulaga control ya buli kantu konna tetunagenda mu cashless economy ne tugendayo eyo muganda wange ojja jiwulira kyebagala control nga bakwata bati nga tewekyusa nga buli kyosaba kyonna kyonna olina kusoka fukamira ogambe nti bambi mumpe nsaba mumpe kino naye okuwa kino olina kukola kino webali awo wokawoka bayingirira mu mmere emmere bakoze obuwuka babumazeewo omala okukola obuwuka nayoga nti no kati ensigo zembadde musimba zonna kale otwogerera nsigo nfu musimbe ensigo zennongoosemu ennungi zitugenda kuba ntubawa ensigo ze batuwa ensigo ze bakoze mu laboratory azikoze abana obwannannyini tubadde n'ensigo zaffe ziri ennansi bulijjo nga kkiriza obagaana bw'oba tolina nsigo ogenda ewa neiba n'akuwa kasooli bijjanja n'osigako mama okutumba n'ogenda ewa mulirwana n'akuwa simbako next season oba season etuuse n'osimba tebakyakyagala ekyo kubanga ekyo kya butonde that is natural tebakyagala baga ensigo gy'onoogula gigule mu dduuka gy'ogigula be bagikoze ne bagiteekayo yaabwe balina obwannannyini kitegeeza nti omulukadde akulinako obwannannyini si katonda kubanga ne mumateeka mu ebiba yawandika etteeka bw'ogenda mu patent law nti mwakoze ensigo eyo ye nannyini nsigo eyo ye nannyini nnimiro weeri ye nannyini muntu agiridde abamu temukikkiriza but a patented seed nawe gwalidde ensigo eyo ofuuka property yani yo nannyini patenti yaba nannyini yaba omuyiiya yaba akoze katokyali property ya katonda nedda akulinako obwannannyini yasaba bagenda kujjawo bagenda kulekawo kakati kyebakola emisango wegirina kati by the way oli yagenda n'agamba nti nno bw'obanga olimye ennimiro yo basajja bakuwadde ensigo bakuwadde eddagala bakuwadde ekigimusa bwenyini bakikoze bonna kati ebimera byabwe bitambulira ku bigimusa bitambulira ku ddagala eddagala nyo balikola nobeera nga bwe kyoteeka mu mubiri gwo kiri patereri kyabwe oteeka butwa mu mubiri gwo ate jjukira balina okukendeeza ku bantu kati oli yagaana mu Canada eyo kuba Canada balimi nnyo balina amasamba manene omusajja yagaana okufuuyira yagaana okulima empeke ezigenetically modified munene azirima munne bwazirima enjuki neeva omanyi kati ebimera bino engeri gye bikola ki gye biwakisaamu
okussa bimala okumulisa bulungi nnyo enjuki zibuuka. Enjuki nebuuka neva mu nnimiro y'oli afuuyidde eyalimye ensigo enkolerere nejja ku nnimiro y'ono ne fertilizinga ebimera by'ono. Amazima gennyini agatakaawa omusango bagenda mu kooti naga nti nno ennimiro y'oli efuuse y'ono. Olwaki? Nti enjuki yavudde yaleese nekita ali genetically modified, ali patented, ne byonna bakozesa biri patented eri nejja mu nnimiro yo wano newakise ebimera byo n'ebimuli byonna ebimuli bifuuse byani, bifuuse by'ono. Kampani eno ekoze ebintu ebyo. Emisango guli mu Canada gyogiri abasajja baluzinga kyebayita faamu zaabwe nga bw'okiwulira faamu. Ne tojja birabako ku mawulire gammwe, tosa birabako era tebajja bikubuulira kuba bakontrolinga media ebiseera ebisinga obungi. Natuka ne bagamba isa kituuse muganda nga atuuliriza nti omuntu yenna tugenda bateekerawo enkola tupromotinga enkola ey'okuba nti abantu balima bulijjo boogera mu kyalo abantu balima twali tulima kibayita mixed cropping oba intercropping ng'olima ebijanjalo notekamu kasooli notekamu ebyo byonna nolima mwanyi notekamu ebitooke n'okola ki. Ne bagamba nti nno tebijja kukola mu system gyetwagala kati. Ne bateekawo kibayita monocropping bapromotinga kibayita monocropping nti olima ekibala oba ekimera kimu throughout kimu kyokka. Lwaki? Kuba system gye bakola eddaga lyabwe n'ekijimusa kyabwe wekijja okukolera. Okitegedde? Nagamba nti no bayita obuwuka ne buli emmere yonna neggwawo enjala nebaluma. Enjala nebaluma ne muga enjala etuluma tugenda kukola tutya? Ettaka lifudde tikiddako mmere. Then mudduka gye bali ne bawa empeke zaabwe zibakoleredde. Wamala zibawa ne muzisimba, wamala ozisimba ne muzirya olwo bakulina. Jjukira za butuwa. Kale kiddako kiri kimu nti nno batutasizza enjala. Mbw alina enjala taba na choice. Yes. Oli muyala naye ate kingagatako kuwa butuwa. Lwaki nkuwa butuwa? Because njagala okuwa emmere, njagala okuwa ekyokulya. Asa kibamayo kwa ndi bakola ekyo munaffe ne bagamba promote ya intercropping, monocropping. Kati enkola yaffe eno ne bakisooka bagidibya yonna eringa etubeezaawo. Ne bagamba nti temweraliikirira abantu tugenda ekisooka okubeera n'ettaka kive era guba musango mu musi yaabwe bonga bo. Ensi gyetwogerako eya New World Order tolina kuba na ttaka kubanga ojja kuba nga weeyagala ate nakwogerako ng'olina ettaka. Tolina kuba na ttaka, muli bajjeko oyo n'ettaka eryo. Oba odi bajjako mugule ettaka obeere neeyika nga 10 limako ekimera kimu. Ezo multinational corporations ezikikola bateeka sente mu bantu ne bagula ettaka ku bantu. Oli nalimako ekimera kimu ng'alina obwaggwa bw'ettaka mailo kilomita z'ettaka nalimako ebirime kimu ekiti naga nti beetaaga katale, beetaaga emmere, beetaaga ki. Ekyo ne kiggwa. Then ekirala ekyo kyagaana abantu abamu ne bagaana ne bagamba tujja kutunda ttaka lyaffe abamu ne tujja divaako nenkwadde effu nenkwadde ki naga tuwali tabu. Twetaaga okontrolinga buli kiisi. Buli kiisi kyogenda okulima ogenda kirimawa nga ffe tukusalirawo era ne badirizinga ssente. European Union Parliament yatuula nefulumya ssente kubanga ani agifandinga bana basajja bateekamu ssente mpitirivu nnyo. Kati yatuula negamba nti no mu nsi yonna nkiddamu European Union Parliament yatuula neyisa etteeka negamba mu nsi yonna. Bino mbyogera in reference ku Conference of Parties gye tuyita eya climate change etandise okuba nti etuula. In fact nayo tugenda kuba tugendayoko Uganda tuli ba member egenda kukwata batulinde gye bayita obutonde bw'ensi. Akati yose abatonde bagamba tuteeke ssente mu bantu bonna mu nsi yonna. Bayina okusooka buli omu wanaalimira nga ayina ennamba yewandiisizza agenda kulimirawa nekyagenda okulima tulina okuba tukimanyiiko. Sakisa tumontalinga ne tumukontrolinga bw'oba olima kirugano vayo olima kino oba ogenda kulima kino vayo olima kino munanga atuuliriza. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mbadde njagala kuwanguyako okuba na budde buntwala ebyaddala naye kino kutegeeza kiki kino munaffe atuuliriza nti nno European Union weyisa kye bayita amateeka ago nega nti no baani abagifane balekamu ssente mpitirivu nnyo nnyini ddanga bw'okiwulira. That is okuva wano muyinza okuba
okuva mu 2021 paka 2027 2021 paka 2027 tuli fenna bagamba nti nno batekamu kibayita biliyoni eza euro ziri 3 mu miliyoni 3 eza euro nga bagenda ziwa kibayita gavumenti ez'enjawulo zikake abantu baazo sinakaka bapereza abantu baazo bagenda masoma beewandiisa bonna naye kino kiri nti nno sikuwandiisa beewandiisa kyokka ne bagamba nti nno abantu wuliriza kankusomere gundi eno bulungi nnyo. Thousands of small farms have closed according to analysis of officials but opaque data from EU member states. Otugamba opaque data gwotalabako ninga gyali waliwo ekimubisse. Baga nti nno kati abayina ennimiro entono sente olwedde bwezafuluma okuva mu 2021 paka 2027 buli gavumenti efuneko petition oba ekitundutundu ewandiisa abantu baayo ennimiro zayo zonna. Lwaki? Oluvayo okuwandiisa abatandika edda wulira abalina ennimiro entono tebakyazirina. Kyegambe kiri zonna ennimiro ziri converted, multinational companies zazigula wetwogerera balima kibayita mono cropping. Kakati wano wetuli nti oyinza okubolooza nti obadde n'ennimiro yo nemala gimapinga bulungi naga twetaagawo ekiddamu kiba ki waliwo ajja n'agula wajja n'agula ng'ayina ettaka lifono n'eriroga mugagga ng'azze n'agula kumbe amuli emabega company. Kati wuliriza Czech Republic Prime Minister wa Czech Republic amayiddwa nga Andrej Babis yabadde agamba nga basinkanye ne bagatira ba Czech Republic bali mu kubonaabona olwaki lwe kyennyini ekyajjawo emyaka 2021 yo program ya European Union yafulumya egenda kugenda paka 2027 ey'okuwandiisa ennimiro z'abantu n'okubakaka okulima ebimu ku ebyo bagala okuba nti balima n'okuwandiisa bino mbyogerera ki yebyogera ki bino budget eri wansi wekiyita cap munafaduza bayita the common agricultural policy eya European Union European Parliament gyeyayisa gyapprovinga nga biggest reform of farm subsidies mu decades ekitabeerangawo abanogera kukyusa akati byonna tubyogera mugana nga tuliza sikubakanga sikubatiisa nejja sikweteekateeka obudde bwonna ntikiriza obagaana abasajja baba nga batadde ssente mu kibayita okuba nti ennimiro zonna zina okuba nziri registered naye ngaekigendo ekiri mabega kyakyo kiki kontro yaki ey'emmere baagala nga tokyasobola kuba nti weerimira emmere gwe kennyini ng'emmere eyo simpandiise ng'emmere gy'olima tebagikukkiriza era nga si bagikuwadde okubandiza okubanga okola ki nga ogirima. Nagamba nti nno omusajja yagamba he controls food oyo yenena nanyini mmere ye nanyini bantu yasalawo oba ogenda kulya batogenda kulya yasalawo kyogenda okuba nti olima kyolagenda okuba nti olima yasalawo kyoyagenda kyogenda okutunda era ogenda kitundawa. Eyo ripooti nyajje basomerako lumu wano tugigende into detail obere ng'ogitegera bulungi nnyo ey'abasajja abatwa ku mmeeza nga bakuliddwa musajja mayiddwa nga Henry Kissinger abakola blueprint yokeleza ku population y'abantu bonna nga batabusi mu ngeri ey'okulya. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ku noti 7 noti 5 9 noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 Salongo Ivod wasage ntino kati tuddukirewa. Thanks for the show. Tuddukirewa. Salongo tutunda ttaka. Yati bakubbako ettaka lyo. Ate weerimire emmere. Ate tofuuyira na bijaganagala. Kimisobola okuba nti okola. Kyekyo kyokka. Ate lya kubutula. Obulamu tubwetaaga. Kale, kanvune ku simu zammwe ate tubenga tugenda maaso. Mpola. Impact FM kwoli. Hello. Gwe balikuuliza ssebo ono makumbi wanisanga musaso kuulya ssebo misa makumbi
nze najja kwongera okwebaza okuzuula abantu amaaso kubanga mbeera n'entambula mukko nga bwe ntera okugamba abantu bakyali mavuganya oli omugamba tofuuyira yiye waliwo endala ati nga kyakeza enkole nti ate oba kyekiriko ng'ekintu kino ajja kukyebera mu myaka 2 eginajja twawuliranga leediyo kati ate olaba byendimu bano abasajja kyenamala okulamulange tutandikire ku kitandikirwako bwewakanya enkoko ey'olunaku 2 ntanye efuire n'agitunda yennyini tajja kuddamu kugisuubula kubanga tajja kubeerawo bw'ogaana ogigula buli ngagenda nga tuzibuka amaaso galemesibuka nkomekawo n'abala bateese mulange naye nga tulina okuba nti tuzibuka amaaso tutandikire ku bitandikirwako weewaawo wakanye okufuuyira wakanye enkoko ey'olunaku olumu wakanye buli kimu kyonna ekibi ekikusaanyawo kiwakanye tuyanzega okay emuko bagenda kuba bibyogerako action ekugundi omanyi waliwo kyagambye conference of parties eya 29 eyakutandika nga 11 paka 10 paka nga 22 November guno omwezi eri wali mu kisaawe ekyaguno ekya Baku mu ggwanga limaddwanga erya Azerbaijan mu kibuga ekyo Baku wegera okuba nti munange eyindira conference of parties bagambye nti omulamwa guli ku climate change nesere ziro zetwafuna ensi zafuna okulijja stalinga abalimi ziri awo wezitambulira Impact FM kwoli hela wanji esibu wanji niba n'obugere ekitiibwa Kayunga yesibu ebalina okukolera ku kawo puroguramu ze bakoleeza wanji netwakayo etusumbwa mu simayi lwaki netwakayo bwana sikutegedde Impact FM Hello wanji jeba ko mwami Rangira esibu nayo jebali nze mwami Kalizinuwa wano ensongwe bugerere Kayunga esibu bane mwe balo obuweeso weewaawo taata bali nnyo mwe bayiddala nkali bunange okay munafe bali atuwezawebaza okay mulangira nze musajja wa NR mu Kibogo Isa engolo ekaguru buyende ebiseera bino lwaki okugema okufuuse okugema tubindeko abagizi bahone bagogo bonna mu Budyope East okay nti bia biri mu wali nnyo kale gema kufuuse okugema kyona wo kimanyi tokimanyi ogema sikubi ogema kurungi nnyo naye bagemera ki kikulu nnyo nnyo ensi okwekolera vaccine zaayo ng'ensi ng'eggwanga so nava nagamba nti nno nsi okukendeza population yammwe nga mumpadde kyensinga okwagala nti kikintu kikuwe nti muŋŋambe nkole vaccine zigema abantu ngakyogera mu nsi yonna netakwatibwanga wali mugagga ya sponsoringa budget ez'okugema. Can you imagine? Nagenti already bagesa ku bantu munyi yoko babaziza ku mirimu ne bababwa ne kati Uganda abasatu abazikadda. Nze Saalongo Buyinza Emma ekapeeka nze ndowooza nti ekizibu tukyali baddu babazungu. Bwati wagambye bakozesa bakulembeze baffe ne batukaka okukkiriza ebyabwe. Ekyokulabirako tuwagemebwa COVID-19 nga tetuweyagalidde. Ekitegeeza n'ebirala tulina okubikkiriza ku mpaka kubanga tetwesalirawo. Nze Saalongo Buyinza Emma ekapeeka. COVID-19 bagamba temweyagalidde. Ne bagamba nakutegeeza wa ne gandi musajja akola COVID-19 nakola vaccine nga ajja kubeera paka mu 2035 ne kusomera patent y'omusajja yakola walina okuba afuna ssente Bill Gates ne mukazi we ne bekyana okwekyanga wano nga baganya ensi okukola ki okukola eddagala eryo ne kutegeeza nti bateeka makawera kagamba nti abantu baba babuuse bategedde mu bagambe tetujja kugema nga tokkiriza mu bateeka ekyo bayita consent form olasayininga wali n'omukuba ekiyiso bwafa kabaka gwira moto mulirira kubeddaga lyali yakugezesa akale naye akauka gye bakakolera twakigambe ekyo munaffe so tulina okuba ntwebereramu nga ffe nga abantu. Impact FM wanji Dala mulangira isibu nkola museza nange bwe ntaata mukwano gwo Andrew kuteesa kwa Mukama Gideon ntaso kuwuliza ensonga ezo zinnyonnyola netufuna ensanafu mu mitwe naye
abawuliriza balime kubeera nga bawuliriza buwuliza okubuuzabuuza ebibuuzo tandike n'okuleeta solution. Yes. Bana Mulangira, last week nafuuza ne kugamba bataata bafe Abafirika tubalowooza ki awo n'omala mwaka goba abakulu bali be basasulira olukiiko okutuula oba wejjere tebabuzibu kaakati abakulembeze benzikiriza bano betulinamu nnyo essuubi lwaki nga buli mukulembeze waali nga tanaba kutandika kubuulira wabiringa weddakiika 3 oba 2 ezirabula abantu kuba bwe tuteesalire magezi tulinga abataliivu kuba bw'olinga abaddugavu oba ng'ayagala mukoomusire kanzireke ebbali webale nnyo bali eddala. Okay, sijja boogera but yene abakulembeze bonna basically sibasobola okuba ndi buli omu avaayo nayogera ekigambo ekityo naye obanga bageze mu kyaki ya ye ne mwogera ku nsonga ezo ne mukubiza abantu okulimira emmere yaabwe ne mugana abantu okufuuyira ne mugana abantu ne mugamba abantu bane mwegulire mwerundire enkoko zammwe ne mugana abantu okuliya ebintu ntuwe bityo ne mwogera ku cancer once in a while tekigaana munafe nga kyayogedde ekyo kubanga ebyadda nagati nno zino zetwogerako kati ekyokuwandisa emmwanyi obadde okimanyi nti nno sente zajja ne bagaba bayita mu kye bayita cultural institution zonna bagamba nti bani abalina abantu nti baabano bwe bayitamu ne babayita bo ne bagamba mugenda kukola ABCD bagityamu eri kintu katugisasulire kiva nti mujja kutuuka ekiseera mugambe bajja bakubiriza okwewandisa mukiririzaamu ennyo bajja bagamba okukola ebintu ebyo kubanga sente zajja dda ne bazifuna n'okuzifuna kino kyo nkyogera kubanga zakifuluma abamu baana kaddo bagamba mwewandiisa okuwandiisa si kubi n'akamu n'akeddagala lwaki impact kwoli Omulangita wangi tewale kuweereza ggwanga n'Obuganda bwe bali kuwuliza ssebo kati abasajja ab'okuwandiisa banaatuyitira mu makanisa mu Bwakabaka bwaffe gye tuva n'ebiseera ebisinga mwe tusinga kati okukkiririza tebannabagamba tebannaba ono munyagwa kyaliso essebo ow'ennamaŋŋaŋa essebo naye ensi gyetutwala essebo katonda yekka yasinga okumanya kyogamba tonawulyako eddoboozi gano mwewandiise bannange badde sinawulira nze nti mwewandiise abalimi mwenna abalimi tonaliwulirako eddoboozi eryo naliwulidde nkusibudde kale Mulangira essebo bwebakutte emikoota tulye kati nkuma doodo ate n'ebitali bifuuyire essebo ejjobyo bitoweza ku buto obuli mu mubiri gwaffe weewaawo waba tuyita buli mu sekita kituufu agasajja oba twagakola ki gajja gamazeeko nga muwogo nti wansi mmere wakati nku waggulu nva naffe twerwaneko nga bannayuganda kituufu nnyo ekyo weebereremu nnyo tuve ku bigizi yaabwe zikemiko zaabwe ebyokunywa ebyo byonna yes ayagala weekamulira akatundako amazima lwakuba nabwera babuyingiramu babufuuyire okitegeera ensi mwe tuwangaalira Obuganda bukyali eno mu byalo olokanoonyako okubakoteka kakafuuyire essebo n'okozesa waliwo buno bukalwa lwakuba tebukyalabika obufunangira obulabako obwo obwameranga ku miti giri emiwanvu obwo nga bwesuula bwokka nga kengedde nosawo n'obwayero nabwo sikyabulaba bwo buli butyo obwo obwayero tujja bunoonya kale Omulangira kale ssebo ennamanga bakwagala nnyo kale bannange ebaleweereza papa musumba sebadda mutumiddeko amiina ssebo olwetuterawo omwaganya guno osomesa eggwanga n'ensi yonna kale ssebo essebo ebaleweereza Okay, ku Tuesday aba stops but bayitawo ennakasajja nga balanga nti abakazi bagende balabe ku nteekateeka z'ekizaala ggumba ate ng'obalaba abasajja bakulu the population agenda gye bepromotinga oba kye bakola tebakimanyi nze omubere John kwayinza hardware ennakasajja of course tunulira gundi ezo kinks ezo zajjawo zitya kinks zajjawo zitya ezo ziva eri mu kye bayita gundi
zavira ddala mu kibayita eugenics gibayitanga omukazi oli Sagna yateekawo yatandika kibayita yali abortionist awagira okugyamu embuto n'atandika clinic ezo zijjamu embuto ne zifuuka controlled parenthood zemuyita family planning kati clinics ez'enjawulo ninga ekigendera kyali kyaki kyakizaala gumba kugjamu mbuto so bwolaba bazisponsoring baziteeka mu buli gundi mu buli kitundu kyonna mu nsi n'ebigo ebyenjawulo ate nga byabwereere ebiseera ebisinga obungi kati genda yitako emulago mu bakyala oyiteko mu cancer institute obuuze kansa kyasinga okuluma abakyala ojja kwejjuukiriza oba ojja kwekanga muganda wange kale Impact FM wanji bwe bali kuliriza kale mnani ani ono sebo ono musumba tomu ebudaka sasa okuwulya sebo musumba kati omulamu ogwo gavumenti etandise okuweera ebintu byetulima nga eyagala okutuwa ebyo abazungu bebabagamba naye olaba baagala okuweera omuceere kati omwanyi nagwo gugwo baagala okuweerako yesebo ate kwamba bamumalamu amagoba kati eggwanga lifudu yesebo kwekabireko mwekabire mweka abayiga mwedde okay uliza kino ekimu ku ekyo baga nti no ekyo control bayita control of all agricultural products uliriza nyaga nchoge kino goza ntambule nvena wano control of all agricultural products ekisooka baga nti no okontrolinga otya agricultural products zonna onozimontalinga nti omuntu kyalima okimontalinga era ng'okira bulungi nnyo wonna kyalunda kimontalinga okiraba bulungi nnyo ebyokulima ebimera byonna bina okubeera biri monitadi bina okulondoolwa ebirundibwa byonna bina okulondoolwa ne bagamba nti nno bo ekibakozesa kino European Parliament yagamba nti kikozesa kino kiri kimu kyokka sustainability mbukulaba nti nebintu biggwawo mbu n'emyaka egijjayo bibeerewo mbu basevyo bakozese amazzi matono amasannyalaze matono nnyo ne chemicals ntono ekyokubiri ne bagamba bagala kibayita digitalizing agriculture digitalizing agriculture ne bagamba lwaki bakikola ne bagamba wulira supply chain tracking mbu kijja kuyambako okulaba emmere gy'olimye ogirimye ogitunze paka gyegenda abagirondoola ng'oli transparent bagirabe bwaweeri ekirala nagala kita precision agriculture ekirala monitoring and predicting bamanya kyonoolima kinavaamu ki kinagenda wa kinakola ki digital bagaba bakozesa digital technologies okumonitoringa n'okupredictinga changes basobola okutegeera ki ekinaabeera mu maaso nga sibe bakatonda nga bayita mu nnima eno gyebagamba egyokubeera digital ne bagamba ekirala connecting stakeholders abalimi n'abatunzi bonna mu food industry baga from sellers to buyers mwena nga bamanyi baba connectinze nga muli connected naga nti ekira ku improving quality digital technology ono improving quality y'ebintu ebirimibwa byonna muve kweri enkola enkadde mbere ku nkola empya ne bagamba endala optimizing innovation digital agriculture ntegenda kuyambako nnyo nga muwandisiza bulungi nnyo babalondoola wonna wolimira nga mulimu bakumontalinga kuliko ne GPS bamanya wooli kikyolima kyonna bwe kijja kuyambako obuyiiya okuba nti bweyongera naga beetaga kibata real time data kyekivudde wano beetaga kivuddewa real time data bagenda bayambako okufuna kibayita clear overview ebirimiwa binebenena nokendeeza ku workload uliriza then ekirala audit proof archiving kijja bayambako okumanya mu Uganda evaayo kimera kinaki kyenkana ki mundu kyakirima ani akirima ye afulumye kyenkana ki ye kyafulumye ekyo
ye kyafulumya ekyo, how is he or she audited? Awo omusolo gwenkana ki? Byogere n'olwabimaleyo temudduke temutyego dikono gwanga Uganda oshegera. Awo omusolo gwenkana ki? Bajja auditinga paka muki ku mmere gy'ogenda okuteeka mu lubuto, balina okuba ne bagimanyi. Ng'ovudde ku mmere gy'olima ne gy'ogenda okulya ojja kuba gimanyi, ojja kuba accountable ku mmere eyo. Okitegedde? Bagambye abatasobole bajja bakibayita food staffs oba food stamps. Kitegeeza mulatuuka ku level ey'okusimba emmere, nze bampe ku mmere nga temukiina ttaka balitutte, multinational corporations ziritutte, nga emmere etuuka ne basimbisa emmere okuba emmere kyokka nga gye babawa bennyini bagirimye ku ttaka lyammwe kyokka nga n'emmere yonkolerere. Kati ogenda kusimbira ng'obutwa bikoze njeri kumu olina okubanga okubeerawo at least okusurvivinga. Mulangira, good morning my bro. Kati osaba batuuse awo ne GMO bagenda kutukaka okubipromotinga mu Uganda. Nze Brian Lugazi ne kooti waswejesi bagambye kooti yagiziye kooti nenja baba bingi ate mweraliikirire court of case, high court of case lifting of ban on genetically modified organism food. Bino bigenda mu maaso mu ggwanga mwe tuwangalira mwe tuwangalira naye ate awo we tuli opanga bapangulula. Gwasimba yonve wano. Yeebazibwe yesafa. Amina Sebu. Mukama mwebaza okuyitamu ogenzo okugira pulogulaamu eyo mu butuufu singa mbadde nga babubonero bamayinja mbadde nga kuteekako. Pulogulaamu eyo muganda wange Mulangira Ogireso ne Muzeeyi Patrick Wakiso. Waliwo obutande kwe bayitanga Ernest Lule basajja kambu bamuwulirako. Sebu. Ebintu ebyo yabyogerako emabega omusajja oyo n'afa mu mpa gye tutategeera. N'agamba ebintu ebijja nze myaka nkuze. Naye twagulanga ebintu ebyo ebyokunywa byavanga e South Africa. Naye nga leeko ebintu nsuubityo nekitunywa ne bituleetera bireetedde abantu bangi kansa. Naye buli kisajjayo omutwe n'omulala yali mulindo omuwonge era nga naye abigondako mu pulogulaamu eyo. Kati n'essaawa zino nze nkusaba Mukama nga bw'akukuba nga bw'oli omusajja omulokole tomalagajja tomalaga nnyo weegendereza ani gw'otambula naye kubanga babasajja avaayo nayogera ku bintu ebyo bamunoonyerezaako naye ffe twabakoowa nze z'omu ne babatako visa yaabwe saaza bale basajja abo era bwe mpulira ano kasimanyika ono omuvubuka buli kaseera adduka n'agenda ebweru ogenda okuloopa abasajja abo tebatwagala tibaagalira ddala ensi tudde mwogera ku nsi nga manya abakulembeze butavaayo kwogera ku bintu ebyo. Abasajja bavayo nga Bagadafi ne bagezaako kwegamba okulaku kye baagala okuyisaawo bamunyiga. Abasajja tosobola kujjayo mutwe mukulembeze kwogera ku kintu ogenda kuona kino ekyomwanyi ojja kiraba okyagenda okulaba ng'emabega waakyo waliwo ekintu ekiraba ogenda okusaba ofunga emwanyi yazikuliranga emyaka emeka ng'enkulira emyezi 7 okuulula ng'emabega waakyo mulimu akatu akajja okutta abantu bo baagala kukendeeza muwendo gwa nsi. Abo abasajja balina ebintu bye baagala okuyisaawo bingi nnyo naye twetaaga ne twebeerera mu ngaffe kuba tebatwagala naffe ntibalaga nti tetubakola ki tetubagala nga Afirika yonna. Mukama abampeera omukisa sijja kwogera nnyo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.